Bw'otuuka ku Canaanland ekikwaniriza kwe kutegeka n'okusenda abakkiriza we bagenda okutuula nga 26 ku Sande eno ng'ekkanisa ejaguza emyaka 14 egy'obuweereza obwa House of Prayer Ministries International. House of Prayer ku Sande egenda kujaguza emyaka 14. It's not a mere anniversary. No. We have labored. We have worked. We work every day. Omusumba Luizias Bijinga agambye nti Sande eno egenda kuba ya njawulo kubanga emyaka ekkanisa gyegenda okujaguza ekkanisa egikoleredde okuyita mu kisa. Omuntu omu yampeereza message ali bweru. Nangamba naye singa toyogera lunaku singa nkyaliwo ne mugamba singa wooli nnyo. Katonda yandikuwadde omuntu omulala ayogera nawe buli lunaku. Ne mugamba imagine bankuba amasasi okufana kulabako maaso ku maaso gwe ntudde naye nga tukufa embi tekuli mulwadde eddakiika 3 ezaddako yali mufu. So mbeera kufiira awo wandibadde osigalawo naye twebaze Katonda nti yanzikiriza okusigala nga njogera naawe. Agambye nti ekitabangawo wakubaako obubaka bwaweereza eri eggwanga nga bwanjawulo ng'oggyeko okubuulira ekigambo mu kujaguza ku Sande. Ku mulundi guno ngenda kuba ne speech nga sinjiri. Nja kuwa speech egwe tugende mu njiri. Emyaka 14 tulinga abasitudde emyaka 14 mu bulamu bwaffe. Omusumba leero ategeezezza nti bangi abaali balowooza nti essaala gye yasaba omwaka guno yakusaaga wabula bangi bagirozezzaako ate nga abalala abawalampa ekkanisa ekyatambula. Mwaka ogwo ogwaggwa nga tuli mu bizibu ebingi. Ne wabaawo abakkiriza okukolera sitaani batwongera ebizibu. Ne tukwata essaala nabo baagiwulira ng'eva ku nsi ng'ekoona mu ggulu nedda n'eva ku nsi n'ekoona mu ggulu nedda. Kasookedde nzaalibwa nali sirabangako ssaala ng'eri mu WhatsApp groups ez'enjawulo nga badisikasinga ssaala. Yaddibwamu nnyo. Era eri abataliddamu kutwogerako kigambo naki. Obulamu bwabwe bwonna emimwa gyazibibwa baaziikibwa. Tetusaaganamu. Essaala eyo yava ku ntobo ya mutima. Era bw'oba oli mulabe waffe nga olowooza tekolanga girinde. Tewali nnyumba mwetajja kutuuka mpozi nga weenenyeza. Mu kusaba kw'oku Sande omusumba agamba nti kugenda kuba kwa njawulo kubanga ekisa kigenda okukubaamu tekibangawo olw'ebyo Katonda byayisizzaamu obuweereza buno. On Sunday on 26th, it's not going to be a mere anniversary celebration. No, this is beyond. It is purely the grace. It is purely the grace. Ekisanga kinjiko nga kingi nnyo. Abundant grace is the 14 years that we are going to celebrate. Abakkiriza abakubirizza okulemerako nga naye bwe yakola okulaba nti obuweereza buno buyimirira okutuuka ku myaka gino 14. But you can imagine singa nange mu mwaka mbeera ng'abasumba abalala batava ku nnyonyi nga mu mwaka bw'ogenda ogattagattamu bw'oti mbuulidde ebbanga eritaweze emyezi 3 singa Kanani yali bw'ati singa alina gwanyiiza olowooza singa batukuba amasasi bwe mbanga nvuga emmotoka nga tolina amagezi gategeera nti nkola buli lunaku wandisirise kubanga era ojja kusirika either way. So Katonda atugamba nti buli kye tukola nga kyamakulu tukiremereko. Abadde ku Canaanland n'akubiriza abakkiriza bonna okujja mu kusaba kw'okwebaza Katonda abalina ekyokuwaayo n'abatalina kubanga ekikulu Katonda atunuulira mutima gwo. Bya Godfrey Tumwebaze, Salt TV, Omunnyo.